Yes, Projan Media gwe mukutu gokka gw'olina okuba nga weesiga okufuna amawulire agaakagwawo ate ageesigika. Nagamba Projan Media tetukola mulimu gwa kuweereza mawulire gokka oba tetukola mawulire gokka, tukola ebintu bingi okuviira ddala mu videography. Sijjako wakujjukiza, tukola videography, tukola photography, tukola corporate events, tukola buli kimu ekiri mu range ya videography. Tushootinga movies, gwoba olinayo ka movie ko tuyinayo the platform tusobola okuba nga eyaringirako movie yo, tuyina abantu abasobola okuba nga bafollowinga movie. Tukola ebintu bingi ebiri mu videography. Basically mu videography tukola ebintu bingi, tweyambise obeere ng'osobola okutelingayo memories through our lenses. Abantu bano wammanga sobola beerabira kakinina nyongera okusaasira ku bizibu saa zino by'olimu, era nkusabira Omukama asobole okuyisaawo. Sharon saakutegedde naye kankomawo tujja kuba twogera n'abalala bangi, Team Oman, Team Saudi Arabia, Team Jordan, Team bangi, Team Canada, USA, mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV. Awo olunaku olwaleero musajja mukulu Eddie Kenzo tagenda lekeraawo okukola mawulire mu Uganda, tagenda lekeraawo okukola bisanyusa bantu mu Uganda, tagenda lekeraawo okukola bimusanyusa. Eddie Kenzo yabadde ku Siroc Night. Siroc kyakunywa awanyu ku mwenge mugutegeera, kyakunywa kya bbeeyi naye kiba ne night muno mu Kampala, mu mabala ga Kampala, ndowooza buli second Friday ey'omwezi. Eyo Siroc Night etera okubaako abayimbi ab'enjawulo, ng'era ku guno omulundi omuyimbi yabadde Eddie Kenzo ng'akola ku ssente ze. Abantu basigala boogera ne Eddie Kenzo asigala nga akola ebintu nga bw'alina obbikola, alaga talina kikozi kimunyenyeza yadde n'akatono. Ng'era emabegakaawo twanjulira emmotoka yadde emmotoka saawa zino eyogeza abawagizi be ebiwanvu n'ebimpi. Kigambibwa mbu nga ku story gye nkuleeteddekaawo nti emmotoka yamuweebwa buweebwa okusinga ye bw'agamba nti yagyegulira. Ezo ngambo nga bwe bagamba nti envuvume eziva ku State House zeezo, era nga n'abawagizi be si basanyufu. Naye si byenza okwogerako ebyo twabyogeddeko dda. Osobola okugenda ku channel yaffe kubanga osobola ogoberera emboozi ya Eddie Kenzo yonna twagikuleetedde mu bujjuvu. Eddie Kenzo yabadde ku Siroc Night gye yabadde omusanyufu, era yabadde ayakoze nga attendant. Yabadde atambuza omwenge oba agaba omwenge kweyo ebbaala. Yabadde ku governor. Eyo Siroc Night ebeera ku governor buli second Friday ey'omwezi, ng'era kyabadde kya tabbu kyenyiza okugamba gwe atabaddeyo, gwe atalinnyeeyo, kyabadde kya tabbu nnyo kuba kyakutte. Eddie Kenzo yayimbye buli kika ky'oluyimba nga bwemumanyi nti alina energy mu performance ye. Performance zabadde z'amaanyi okugatta okusavinga cocktail gye baatumye Semekozo cocktail. Mwabaye tebagimanyi mugende ku governor muginoonyeeko. Cocktail ya Siroc gye bayita Semyekozo cocktail, era wabadde basemekozo bangi nnyo. Buli kika kya Semyekozo yabaddeyo, abampi n'abawanvu, abalinamu ku ssene n'abatalina babaddeyo nga banywa ku cocktail eyo gye baatumye Semyekozo. Bw'atagimanyi genda oginoonyeeko ku governor gyeri, ogamba bugambi nti njagala Siroc Semyekozo cocktail gyeri bulungi. Era Eddie Kenzo nga president wa Semyekozo yavuddeyo n'agamba nti ndi musanyufu nnyo kubanga nzinye ne interactinga ne bya Semyekozo bannange oba basemekozo abaddala. Sobodde okubanga interactinga nabo nenzina nabo. On top of that sobodde okubanga nga ba drink oba cocktail ya Semyekozo eri bafaani bange abasinga okunjagala kuba kyakubyeko bulungi. So Eddie Kenzo emboozi saa zino emukwatako, ng'era abasiro ku kyanga batereka night. Ene night yabadde yekyasinze ku night ze batera okutegeka every second Friday of the month. Ng'era Eddie Kenzo naye yavuddeyo n'ebisawo bye ebya ssente yadde abantu basigala bamwogerera. Webale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Ffe tujja sigala nga tukuweereza buli kamu akaba katuuseewo muno mu Uganda ne wabweru Uganda, okuviira mu nsiike ya entertainment paka awalala wonna. Namuli nakulabyeko awo ngo oyagala sports, oyagala transfers za Chelsea, n'abalala bajje bakweyungeko. Ngenda kuba ntandika okuzigula transfer za Chelsea, ngenda kuba nzikusomera kuba ngenda ntandika okuleetera sports. Namuli ngenda n'ekuleetera sports nga muleetera gwe weka. Webale nnyo okwekumya ku Projan Media TV. Tukwagala nnyo, mbaagala nnyo. Team Oman, Saudi Arabia, Canada, USA, mwena mwebalire ddala.